okyalaba okwanjula n'embaga. Nkudda mu kidaala jjukira omukolo guno gwasitudde baserebu bangi era buli omu owedda yayimbye. Baaba okukyalo be baafunyeemu kuba bulijjo baserebu babalabira ssente, ku luno babalabidde bwereere ng'omwana waabwe ow'okukyalo Sumaiya y'abaleese.
Waalaikumsalam Hajati. Ate tunnabaako kye twakoze okuleka okugaba lupiiya. Katonda yatusaasira ekya ssente ezikizibu. Obadde oyagala zineze entambula kwata tewali buzibu. Naye mukulu, ssente z'ogaba ezo ziri mmeka? Kisinzira
Zanya na muliro saga mulabuka mujiyenga tennawola mubalekere obukunkunuka akyakwagala nnyo tebannaluba mumusana ne weeri bankuba akuketemyanga obukoko akusisirizaako akazigo akumagusanga zontol nofaanananga gentle sweet potato mangal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ono ye mwami waffe kulwa Sumaya Nabuufu. Abange basukubanga soko musituleko waggulu, soko musituleko waggulu. Kati Kuza. Abanno kakati weetegereze w'olabira omuntu alina ssente era engeri gy'atuulamu mu ntebe kyamuganyisizza okufukamira sikuwa kitiibwa naye nazze kuno Ssaabasajja Kabaka tekiba kifaananyi kituufu kubanga fotokopi eva mu oligino ate Kabaka tafukamira. abange mukubire taata engalo kati kyokutte kuliko Kabaka n'omala ofukamira oba ofukamiza Obuganda y'ensonga eyo tweyanze mukulu. kitange musajja wa Kabaka taata mu masekkati gaffe weewaawo twatuuse Mmengo era twalese obusubi Bulange mpulira wawaddewo enkaayana nnyingi ku nsalosalo z'Obuganda weewaawo taata kkiriza ekisoose mu masekkati go tukulaga ensalosalo za Buganda gye ziyita mpulira kitange tuleese ensalosalo za Buganda kozi wano tuli mu ssaza ki kitange gw'onoobajja gwe naalimisa kale Busiro wano bw'aba Busiro Busiro kwali weewaawo tweyanziza tweyanzenge kitange Ssekkono tawaanyisibwa kabituuke mu maaso ga taata taata era kkiriza mpulira amannya baagawandiise mu nnyukuta za maliika kituufu obuyinza obwasanguza amannya agaliko bulina ono omwami Ssennono Hasani ono taata mwami Ssennono Hasani mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala obwakabaka bwo era n'obuwagizi bwe obw'omwaka guno gw'2020 n'ensimbi zo ziro nnyo zinnemye okubala n'ekituufu kyavudde Mmengo tweyanza taata era kkiriza siyinza kwasanguza banjwe ebigambo bye bimu naye ssente za njawulo zino ate nnyingi nnyo ey'ab'enju ya Yusufu Kitengo ekituufu y'enju eno. Okyalaba okwanjula n'embaga